Now, waliwo story gye banyumiriza eri abayimbi gye bali. Omuyimbi omu lwako kati amannya go sigenda googera. Omuyimbi omu ng'akubira omuyimbi omulala. Omanyi baatugambye nti ekiri waggulu awo. Eyo federation. Kwegatta ku kwegatta. Kwegatta ku kwegatta. Mbwe ekiri eyo. Buli lunaku baba balongoosa babateerayo obupiira. Naye waliwo abantu abamu nga mu room balinga kati balinga ba kampuni kye egaba obupiira obwobwereere. Taso bw'otuuka mu room yolowooza wa Taso agaba bupiira. Bwe bateekawo tabukozesa. Bwe bateekawo tabukozesa kati bujjudde bwe buti. Anaatera weza loole. Naye nga buli lunaku bamulaba ayingiza bw'afuluma. Yatunoka butunule ne yegatta. Bangambye ekiri awo abantu headmaster HM munange kati ng'olimbo ng'akubira omuyimbi ng'akubira muyimbi munne byonna byambu omulenzi akubira omuyimbi omuwala omu ku babboosi naga nti ge jangu kati gwe yakubidde baafunamu obutakkaanya naga nti ebintu byano sibitegeera biki kati oli be bamukubira n'alowooza nti bamaze ne bamujjukira baagala boogere nti okomyewo oti biki okitegeera oli ng'agamba maneja nti bankubidde maneja ng'agamba ŋŋenderako kuba maneja yabimanyi naga enkuba gye bakubira mu nkola ki ŋŋenderako ng'obe batuuka ali ng'oli akubira oli ntya ndi wano wansi nga bw'otyeyambuka kati nga bamugamba akasenge k'omukulu ke kali buli omu akamanyi akatiro agenda okulaba ettaala zivaako bwe ziddako zivaako bwe ziddako olamaze okuyingira n'agamba n'ayambuka maneja agenda oluli oluggi lukubagala nvaako nkwatako twamulaba nti baddayo kyekigenda mu maaso mukulu bagenze okugirabo nti nga sema muli mu ngalo nga yefumu vanne muso mbu yadayagala teesa bya by force bikyali mu mbu kyambola amannya sigoogera nkyali mu kukinoonyerezaako mbu mukulu yadde awagadde likaziina liri lisejjembe mukulu osobola okwadressinga omuntu yenna nti omukulu gwe linda nkyakinoonyerezaako nagenda oyingira olwokutaano nga sitole entuufu ngifunye gwe babadde bagamba oli ngenda gwe bagamba omukyala mukwano gwange ddala ddala bwati tuli bwe tuti ngenda munoonyaako yakufuna engeri bekiba nga kituufu kuba eyakinyumiza tatera ensonga z'owulira era ensonga zino ez'okwepiica oba z'osobola okuyita ensonga z'obwegasi waggulu awo ku sereyi kale Kasuku nsobola okukujulira kuba nze nina driver w'omu ku baliwo ku bayimbi abali waggulu eyo eyampa information okuviira ddala ku trusted force source not force yes kaakati nga kiraga ensonga z'obwegasi ziri ku mwanjo nnyo n'okusinga ensonga ya copyright omanyi ekyateekesaawo obwegasi buno nsonga ya kulwanirira mulimo gwabwe naye wakati mu kwagala okulwanirira omulimo gwabwe bataddewo obwegasi nga bwe buli ku front line copyright neddako eyo mabega nina abayimbi nga bana be bamenyerako nti bo ensonga z'obwegasi okwepiica balimo wandyagadde okubamanya oba munkoyo okubanga mbaweereza agange bampita Viki nsinziira buterevu ku mukutu Viki exclusive ajo sinziira eyo mbitundu eby'eggwanga Uganda no n'ebweru waalyo
chokola kye kisinga okubeera ng'ate otwekuumirako video yosooka ogimpereka like ensonga zibeere nga zisaasana mangu information yoyayagala okuwulira olugambo aziwulire mu mbeera eyo gwe atatweyungangako mu butongole nawe nkusabye subscribinga bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mu kaddo kajje mu kigambo personalize ate okantere mu kigambo all wenkugambira turn on that notification bell ku simu ku computer oba ku tab yo yes ojja kuba ng'ate ofuna bulungi nnyo nnyini ddala notification kakati toddeyo n'ofana ebizibu ebyenjawulo nga Haji Mitiwali alomba bulombiddwa ebintu by'ensaasi tabikola tanyeenya nsaasi si bikolwa bya kirogo kirenzi enamba y'essimu ku screen kweri gwali emitala w'amayanja oli Saudi Arabia oli Jordan oli Qatar oli America oli UK awo osobola okubeera ng'onaawe omweyunira eddwa teziizibwa kisenge kakati Kasuku agenze n'ayogera ku nsonga gye nayagala okwogerako naye nga munnange bw'omanyi ebiseera ebisinga embwa enkulu bwe ziba ziboggola obubwa obutono butega butezi matu busobola okuwulira embwa enkulu kye ziboggola zitegeeza oba sinakindi obubwa obuto buzinga buzinzi mikira gyabwo mu magulu ne bwesirikira bwecca ensonga z'obwegassi mu federation kigambibwa nti abamu kuba nsaba nsonyiibwe abamu kubali mu federation eno bakola obutaweera okulaba nga bannaabwe bafuna obwenkanya n'okufunamu ekisaanidde mu mirimu gyabwe ekyo teri akiwakanya wabula mu masekkatikati ago abamu baviira ddala ne mu mayumba gaabwe lwa nsonga waggulu eyo abakulu bano gye batuula njogera ku bakulu kati munkwate bulungi nze nange naweza emyaka 18 ndi muntu mukulu kati bwe njogera ku bakulu temugamba nti babaavu abati the adult akikulu oluzungu luntabula the adult amanyi lwa Judith babiri alina oluzungu oluwulidde eyo nayo mboozi ndala netugamba babiri owaffe somebody ate kine waliwo kiri ekikawandiise nti somebody anyway eyo mpiseeyo buyisi kakati abakulu mu federation kigambibwa naye kati bino byengenda nange okwongereza ku bigambo bya muganda wange Kasuku byambu tho nga omuntu eyabimpadde oba eyabimpa kozi nabifuna gye buvuddeko wiiki nga 2 emabega Evelyn tumuziika ddi Evelyn Love yeah like 2 weeks kati ekiro mulumbe omuyimbi oyo omu yajja noe kati omu ku driver w'omuyimbi oyo omusigo bya musajja yampa information mubuuzo waye bitambula bitya mu federation eyo angamba ekiri mu federation eyo ensonga zoba zikutteka nabwala naye waliwo ekitutabudde bakama baffe balina rooms zino gye basula jjukira wakati bakyasulayo konzo ntyo seetulira nti kati tebakyasula waka mu mayumba gaabwe abamu bwe basulayo mu mayumba gaabwe tebakeeserezaayo waliwo ekibatemba oba kintu kibalinnya bulinnya bwe ziba ziwera nsaawa nga 7-8 ogenda okulaba nga geeti zikola ki zambuka abamanyi mutundwe waggulu awo kati kitegeezwa ne mubuuza lwaki baba bazze mu kiro kuyimba nagamba nedda anti n'okuyimba si kwa buli lunaku waliwo olunaku lwe baateekawo nga baluyita lwa jam session kati waliwo ennaku zino nga si lunaku lwa kuyimba wabula abakulu abamu bavaayo ewaabwe mu 6:7 konzo ntyo tekibajjayo 7 eyo tugenda okulaba buli omu wali tulina luumu gye tumanyi nti eno luumu ogiraba ya Joero yagisulamu officially nti eno luumu namba bweti ogiraba ku fulo bweti officially esulamu gundi ono omukyala gundi nti naye tugenda okulaba omukyala gundi bw'aba asula mu luumu namba 12 ate bwajja ku 6 ogwekyo bwe tugezaako tutambule tumugoberere mu kakuubo ayingira mu luumu namba ngeza bugeza sigambye sireke namba awo njogera enamba nga mulimu omuyimbi asulamu
Wamma kati nti ava ku namba ye gyasulamu n'ayingira ennamba y'omuntu omulala kyokka bagenda okulaba ono omukazi yayingidde mu luumu y'omusajja ne baŋŋambye waliwo omu yali veremo waliwo okubeeramo ne veremo what is moa moest abeera moest kati waliwo the moest mukulu akyasinze okubikola moest nti ono ye ayingiza ekiro kimu ne boyo saakakasa bigambo bye waŋŋamba n'olwokuba waliwo abyogedde ate nga mukimanyize nkuba muziki gwa lugambo nikakamba kube mu tyuni nti waliwo omukulu omu mbw ekiro kimu sawa yaleeta abantu abo babiri mbu naye omu yali yakafuluma nga wayiseewo essaawa ngezi nga bbiri omulala n'ayingira kati ne mubuuza naye naawe gundireka gwe waliwo okwetegereza kulaba nagamba nedda anti nanti ngenda okwetegereza nze nga ndi mu mmotoka ate nange mukama wange gwenvuga ng'ali mu luumu eyiye yaŋŋambye mulinde mutu ngenda kumuzaayo ssaawa nga 8 ayina gy'alaga naye ku ssaawa nga 8 zaali tezinatuuka mu mmotoka mwe nnali ne nnengera ate yali yakafuluma luumu ng'atazze ayingizaamu omuntu omuki omulala baŋŋamba mulimu n'omukyala ayina luumu naye omukyala oyo luumu ye tetera kuyingira mu basajja nti era lumu waliwo olutalo ku mulyango nga mukyala yayomba n'omukyala naye ng'omu esimu eŋŋamba lekeraawo anyway ekituufu kiri nti ensonga za Kasuku zayogeddeko mu federation ntuufu okusinziira ku batuwa olugambo sayidi zeeyo tulina olugambo lwe tufuna okuva sayidi zeeyo bituufu newankubadde tetulina bukakafu kyova olaba tetusobola kwatula naye ye muganda wange Kasuku ng'eyali mu kitwegguba agambye bwe lunaatuukira olwokutaano ajja kuba n'obujulizi naye kye simanyi bw'anaafuna obujulizi ajja kujja bwogere oba obujulizi bw'okwepicha olina kuba nakatambi kale engeri gye tutayina butambi mpozi lumu obutambi bwe bulirinkinga tulijja ntubagamba ako si kapya kuffe obujulizi twabufuna sinakindi bwe mulirabawo akati kakye sina bujulizi bulungi kyenji okuddamu okubuuza omuntu ono ddala kituufu ensonga y'obupiira buli lunaku abalongoosa lumu bakeera kutwalayo obupiira ekyo ekyobupiira saati oli teyakinnyumiza anti wulira eri suuti era mulimu abasulamu nanti abasulamu baba suuti eri baagibawa eringanga like kati ziringa ezaafuuka rentals nti whereby bakuwawo emyezi 6 kiba kikakatako okuba mu myezi 6 nga olina kuba kuterayo obupiira ng'omugwira bakusuubira okuba nti lisu kyogenda kufuuka jangu buzina mwagalwa awo teweetaaga bupiira etteeka lyawali nti buli ayingidde mu suuti eyo yakubeera nga asuutinga wizi buli lunaku alina okuba nga asuutinga mu suuti naye jowero musibe bulungi